nga bulijjo tukuleetera abantu abeewuunyisa eggwanga. Leero tukuleetedde omukyala nga yaakatonya bw'ati. Maama Fina, tusanyuse nnyo otukyaza mu kifo kyo kino. Welcome back from Sweden. How was your flight? Presenter, why? But why? Why you are talking too much? Maama Fina, tugawulidde nti wagenze Sweden. Kiki ekikutwala e Sweden? Nafuna essimu. Omwana oyo Panga yankubira. Nangamba nti tiimu yaffe eya eggwanga ya Afcon twetaaga nga nange nina okubaayo. Tiimu ya muzannyo ki ogwo? Yali ya bikundi. Sorry, teyali ya bukundi. Yali eno tiimu ey'amaato eya Buddu. Omanyi sorry, teyali eyo. Bamanyi abantu beetaaga ddagala abo. Omanyi kati ebintu bindiko bingi mu mutwe. Kati abo bo baddagala. Omanyi batera oggwagwa nnyo mu mazzi. So kati mbadde baleeseemu awo ka confusion. Naye yali tiimu ya mupiira. Tiimu yaffe y'abonyango. Y'omupiira, yes. Naye Maama Fina, tiimu eyo bali Egypt, Misiri. Ate Sweden munoonyayo ki? Kati oba ogenze n'olonkinga gundi y'embaga otandikirawo n'ogaa nti kati embaga nayo ngenda gikolera wano. Kakati kyekyo we kiri. Bw'oba otunuuliddemu nabali baakola entegeka ne bakiteeka e Sweden ng'ate nange nina okubaayo nga balaba ndi wa mugaso nnyo okuba nti nkola ki mbeerayo ku bintu by'eggwanga. Kyogezaako okugamba nti eno yalinga lonki? Balonkingira eyo. Gwe kati muzeeyi waaba agenze n'akola gundi n'akola kampeyini awo wa kampeyiningira era walondera nedda era wasula nedda. Kati ebintu ebimu kali banne ebintu ebimu twandibadde tukola ki tubiraba nti bijja nga bwe birina okuba. So kyo kyeragirawo bweragize. Kale Maama Fina, we mwabaddeyo mu Sweden twafunye obutambi. Obutambi obumu nga bwabadde bukyo bwali bwa mupiira. Bwali bwa mupiira. Era nga wabiraba ebyali bya tiimu yaffe nga era abasambi mwabalaba. Basamba bulungi nnyo. Kale ne batulaga ng'ekintu ekirina okutambula. So kakati engeri gye naliyo nga nina obbazzaamu amaanyi. Ontegedde? Maama Fina, obutambi bwenjogerako nawe walimu ne Panga. Nalimu mu n'abazannyi bonna nga weebali. Maama Fina, naawe osamba mu Uganda Cranes? Sisamba, nze naliwo nga omuntu omuwagizi alina omwoyo gw'eggwanga. Era kwegamba oba okitunuddemu nze nayagalira ddala ekintu kino kibeere nga tukiteeka kussa eddala. Maama Fina, tuyenza byonna by'otugambe naye obufaananyi obwafulumye tebwabadde bwa mupiira, mwabaddemu ebikolwa naye tetwabitegedde bulungi. Nkulaba gy'ogenda. Ky'olina okumanya nze ndi musawo. Ndi musawo. Maama Fina, kasooke nkunnyonnyole Maama Fina. Ebintu bino bye nkugamba simanyi gy'otandikidde kutandika kugogera bintu ng'ebyo. Simanyi ate butambi ki? Waliwo akatambi akalaga nga Panga wabadde omukwata muno ng'ate tayambadde essaati. Anti kaakati nze ndi musawo nkubuulidde. Kati ekintu ekikwatagana n'obulwadde omuntu gwe kakati wofuna ekizimba kabina nkwate mu liiso. Nkwate mu liiso. Kakati kyekyo ebintu ebimu timulina na bibuuza. Kakati nkubuulidde ndi musawo. Olubuto omuntu ndabye enjoka ziri mu lubuto. Afukamidde wansi ngamba mami kwata awo. Awo wennyini. Okwata wa? Gwe tokwata woba omusawo? Okwata awo. Kakati ebintu ebimu watudde ate nonsangiriza ndina mu ddagala lyange ndi mukutereeza ddagala. Oli wano ndonzeza mu bintu simanya panga biki. Akantu ako olwawedde ki ekyagenze mu maaso? Kakati ero ekyagenze mu maaso gwe wagenze okulaba kyeki bamaze okumukebera enjuka ng'oyagala kyeki bakiddako awo. Tetukimanyi. Nina omuwandiikire naye kati olwakyombuuza ebintu ng'ebyo. Bane saagala bintu byaku. Maama Fina, tuli ba mawulire. Wayiseewa ng'ojja wano. Saagala kummalira ngenda kuyitira embwa. Mpozi siina mbwa nja kuyitira bajjajja. Ki ekyabaddewo awo ng'akatambikawo? Ye kikyo. Wayiseewa. Oti. Kakati ebintu ebimu watudde n'oludda n'oludda ate nonsangiriza ndina mu ddagala lyange ndi mukutereeza ddagala. Oli wano ndonzeza mu bintu simanya panga biki.
Maama Fina twagala oti kati ate naawe gwe wa kamera okyakola ki wano